Ennaku ebula 3 zokka tutuuke ku lunaku lw'amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Nkwaniriza nnyo ku Bukedde TV ne Aban TV ke kadde kaffe ak'amawulire Agabuutikidde. Webale gye tosizzaako engalo olunaku olwaleero. Kati kansoke nkuwa emitwe emikulu egikoze yago olwaleero ate oluvannyuma nkomewo nago mu bujjuvu. Ebikulu mu Agabuutikidde. Savinga owangule mu kazannyo kakisoboka aka Pride Microfinance omuli pikipiki, TV, smartphones n'ebirala bingi. Pride Microfinance enkulaakulanayo kwe kwesiima kwaffe. Nabbambula w'omuliro akutte n'asaanyaawo ekkolero ly'emifaliso Mbale. Olw'okuba bingi wolaba factory yonna yasaanyisiddwawo. Bannamateeka baddukidde mu kkooti etaputa ssemateeka bawakanya etteeka erirungamya enkozesa ya kompyuta. Salewo tino Computer Misuse Act eri contrary. Minisita Mayanja alagidde abezza ettaka ly'omugenzi bakwatibwe lisoba mu yiika 500. District Land Board y'Ekiboga eri suspended eyimiriziddwa. Okusaba okumalako omwaka, Ssaabalabirizi asabye abantu okusonyiwagana nga tetunnayingira mwaka omujja. Kabaka ono ow'emirembe ayagala abantu babeere n'emirembe. Kwaniriza nate mu mawulire gaffe Agabuutikidde ogakutuusaako nze Rose Kigongo Semwanga. Tutandise n'akasattiro akabadde mu kibangirizi ky'abannamakolero ekya Sino Mbale factory y'emifaliso eya Crane Mattress bwekutte omuliro ebintu bya bukadde na bukadde ne bisaanawo. Poliisi etuuse mu budde naye omuliro gugiyinze. Ebintu ebyenjawulo n'ebyuma ebibalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi za dola bitakomokedde mu nabbambula w'omuliro ogukutte factory y'emifaliso eya Crane Mattress esangibwa mu kibangirizi ky'abannamakolero ekya Sino Mbale. They only have one fire truck, which fire truck has run out short of the water. It has failed to put out this fire because it's a huge fire, and now we are expecting help to come all the way from Tororo, which is very many miles away from. Kitegerekese nti omuliro guno gutandise ssaawa emu ey'akawungeezi era nga yadde poliisi y'abazimyamoto yatuuse mu budde babadde tebalina kye basobola kukola kutaasa mbeera kuba gubadde mungi. Akulira Sino Park Mbale Zoo Body ategeeza nti tewali kintu kyonna kitaasiddwa. So far we can't identify. The loss must be big. Machines, raw materials, finished products. And you see there's a workshop. Omubaka akiikira Industrial Division City ya Kim Masaba yenyamidde olw'okuba poliisi ebadde terina busobozi buzikiriza muliro guno n'asaba abazimyamoto bongera ebikolwa okugwaŋŋanga. Region twetaaga okuba nga tufuna ebyuma ebirwanyisa obubenje nga buno ebisingawo kuba kati tusaana olaba tuli kulwanagana kimotoka kimu eky'amaazi ekya poliisi bambi poliisi bweri era erigezaako nga bwesobola olaba. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kino Rogers Taitika asambaza ebisoose okwogerwa nti waliwo n'abakozi abafiiridde mu muliro guno. Teri muntu yenna yakoseddwa okuggyako omwami omu yafunye injuries eziri mayina atuukiddewo mu budde naye bw'olaba omuliro gwabadde mungi tulaba nti nekkolero likola mu mifaliso cushions, blankets, ebintu bingi byatokomose ate naawe bw'okimanyi nti emifaliso giringa amafuta kati omuli ekisoboka okulabika nga tucontaininga situation eri wano naye ebintu bya bukadde mabukadde tetusobola kubeera na muwendo kati olw'okuba bingi wolaba factory yonna yasaanyisiddwawo. Kigambibwa nti kyavudde ku sirinda yavuddeko obuga sirinda yavuddeko obuzibu naye of course nga prosecutor tukyagenda mu maaso okulaba nga tunoonyereza ku nsonga eno. RCC w'Embale Rex John Akira agambye nti ebimotoka ebizikiza omuliro bibadde birina okusooka okugenda mu kibuga okunona amazzi n'asaba wasibwewo ebifo ebyangwawo okufuna amazzi singa wabeerawo obuzibu. Most of them are not having water on. They have to come and go to Mbale and start to fill into the water container. Make sure that the hydrants, the water hydrants, which connect us water from underground reserves, in case of any emergency like this one,
are missing in this industrial park. That's the biggest problem we had, because most of these machines had to go deep in town, whether State Lodge or they go to Bank of Uganda Valley to have access to the underground water tanks. Wilfred Masaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ate nga tuvuddeyo ekibiina ekigatta bannamateeka ekya Uganda Law Society kitaddeyo omusango mu kkooti etaputa ssemateeka nga kiwakanya etteeka lya Computer Misuse Act 2022. Etteeka lino lyaleetebwa omubaka Muhammad Nsereko owa Kampala Central. Ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno President Museveni yateeka omukono ku tteeka erirungamya enkozesa ya kompyuta erya Computer Misuse Act 2022. Okino bannamateeka abeegattira mu kibiina kya Uganda Law Society nga bakulembeddwa Pulezidenti waabwe Bernard Owundo bataddeyo omusango mu kkooti etaputa ssemateeka nga baagala etteeka lino lisazibwemu kuba okusinziira ku bo obuwaayiro obulirimu bulinyirira eddembe ly'obuntu naddala ery'okwogera. Ffe ng'ekibiina kya Uganda Law Society tusazeewo okutwala gavumenti mu kooti nga tuchallenginga constitutionality eya Computer Misuse Amendment Act. Tufilinze petition nga tusaba kooti esalewo tino Computer Misuse Act eri contrary to the constitution. Bagamba nti etteeka lino likontana ne ssemateeka wa Uganda era nga banokoddeyo obumu ku buwaayiro bwe batakkaanya nabwo. Constitution etuwa olukusa okupracticinga kye tuyita freedom of expression. Yeyo article 29 ssemateeka gyetuwa okuba nga tulina freedom of expression. Bino tuze tubyogerako nti no Computer Misuse Act eno Computer Misuse Amendment Act eri contrary to the constitution kulokuba elimitinga rights zaffe okuba nga tu-expressinga nge constitution bweyagala. Owundi agamba nti bamaze akaseera nga bakola okunoonyereza okwetaagisa naddala ku misango egifaananako guno gye bagenda okwesigamako nga bawoza. Agamba bannamateeka 10 beekebeza etteeka linirayo ensonga lwaki kibatwalidde akabanga okussaayo omusango. N'okumakinga sure nti no kyotwala mu kooti kijja kuyitawo. Era tubadde ne team ng'erina balooya almost 10 abadde bakola ku petition eno nga turesearchinga tusoma decisions endala za kooti zesazeewo tulaba jurisprudence endala mu mawanga amalala bo bakoze batya kati ne tukola analysis ne tukola assessment eyo ne tusalawo nti no naffe tugende mu ki mu kooti. Etteeka lino lyayisibwa Parliament omwaka guno nga lyaleetebwa omubaka Muhammad Nsereko era nga lyagirako ebibonerezo eri abanaakwatibwa omuli okusibibwa n'okusasula engassi. N'olw'ensonga eyo kusiba bantu mimwa nakubalemesa kwogera bibali ku mutima. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulire lino. Ate bo abatuuze ku kyalo okuleekaana nga kino kisangibwa ku luguudo lwa Salama Road bakedde kuva mu mbeera era ne baggala oluguudo olugenda ku ddwaliro ery'Ekiruddu nga bagamba nti bakooye oluguudo olujjudde ebinnya nga n'emmotoka zaabwe zisusse okufiirako. Embeera eno okubawo kiriridde enkuba okutonya mu kiro ekikeeseza olwaleero nereka ng'eyonoonya oluguudo abatuuze lwe bagamba nti luludde nga luli mu mbeera mbi nga n'abamu ku bannaabwe abalwala bafa tebannatuusibwa ku ddwaliro ly'Ekiruddu olw'ebinnya. Mbeera mbi nnyo 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 kubanga oluguudo lw'Esalaama olw'okuzaafuuka ntaana okuli eddwaliro ekkulu lye bateekako abantu baffe abali obubi naye tebasobola kutuuka. Wano wennyininyini wano we tuli twafuna obuzibu ambulensi yali etwala omulwadde n'agwawo katono afiirewo era bamala kudda bbali kuleka nti bamukolako obujjanjabi bw'enjawulo ate basobole okumwongerayo. Tukubiriza State Council sente ze babawa eza maintenance fee balage omulimu gwe bakola. Abatuuze bano abeewa kuleekaana bazibye oluguudo luno okumala ekiseera ekireeseewo akalipagano k'ebidduka nga babadde tebakkiriza mmotoka n'emu kutambula. Balangidde abakulembeze obutafaayo okukola ku bintu bibaluma. Ekisinga nnyo okubonyabonya Salama Road eyo mayanja teri bubi nnyo abantu b'e Salama. Ekkubo ly'e Salama
oluguudo gw'esalaama lumulaba luno lufu era abakulu abawagulu batuyambe. Bo badereva ababadde baagala okuyisaawo ekifuba bawaanyisiganyiza ebigambo n'abatuuze ababadde bagadde oluguudo. Vincent Mbawo omu ku bakulembeze asabye bekikwatako okwanguya okukola ku nsonga y'oluguudo lwa Salaama kuba lukozesebwa abantu bangi. Lwekuba oli mu kufa, oluguudo olu mu kufa n'ebinnya ebirimu abalwadde kutuuka Kirudu omulwadde aba yawedde dda kubanga kimulaba kino ky'ebinnya bino laba nekuba oli mukatumutuka zibadde tezikyayita ate omulwadde yali badde ayitawa. Omusirikale wa poliisi y'ebidduka abadde azze okulaba ogubadde abatuuze bamutabukidde bw'abadde ababuuza ekibasibisa oluguudo lwe babadde batandise okukola nga baziba ebinnya. Lugendo Chris Paul yakusakidde eggulire lino. Kale z'ensonga z'oluguudo oludda ku ddwaliro ery'Ekiroddo. Neggulire eryo tugenda kuwummulamu ekitundu kyaffe ekisooka eky'amawulire agabuutikidde bwe kityo bwe kitambudde. Nkyakomawo n'amawulire amalala mangi tovaawo. Bwe nazuula gwe kweka nnyo mu kuwummulako katweyongereyo n'amawulire gaffe agabuutikidde. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu akubiriza abantu okwewala okugwa mu mabanja olw'ennaku enkulu n'abasaba bakozese kye balina ku lunaku olw'amazaalibwa. Bino abyogeredde ku KCCA mu kusaba okw'okumalako omwaka. Ekitongole kya KCCA kitegeeza okusaba okumalako omwaka omubadde n'okuyimba ennyimba ez'amazaalibwa okubadde mu bimuli bya State Hall mu Kampala. Kwetabyeko Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu, akulira KCCA Dorothy Kisaka ne Road Mayor wa Kampala Ssaalongerya Sulukwago basoose kuyimba nnyimba za Sekukulu nga kwaya ez'enjawulo zikolobeza okuli St. Paul Choir, Good News ne Angels Voice Kira nga bayimba ennyimba ez'amazaalibwa. Singing exaltation, sing, oh sing. Wano Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu akuutidde abantu okusonyiwa abo bonna ababasobya nga tebannayingira mwaka omujja. Asabye abakulembeze okukomya okweteeba omupiira wabula basambe omupiira ogugendereddwamu enkulaakulana. We weeteeba oleeta ekizibu bakugoba mu ttiimu. Kirungi ttiimu eneekola obulungi ebeere ng'eya Messi. Era wano asabidde eggwanga n'abaana b'oku nguudo era n'asaba abantu abaleeta abaana bano ku nguudo okubakolera ssente okukikomya. Mukama tusaba otuwa emirembe okutandikira munda mu ffe ate otuyambe n'okusonyiwa abo be twakyawagana nabo. Ye omulabirizi w'emikono ewummula Elia Paul Zinda akubiriza abantu okukuuma emirembe. Emirembe, peace, peace. Tetujjukira ku muntu ono gwe tujjaganyiza gy'emirembe. Ate Kisaka asiimye gavumenti okubawa obuyambi n'asaba bongere obulala basobole okukola emirimu gyabwe. But I want to thank you, technical leadership, for holding the flagship high of efficient service delivery. I want to thank you for being patient with the learning trajectories we have experienced. Our people are not here with us. We have MPs that are under custody. Ye Minisita wa Kampala ow'ekisikirize Abubeka Kawalya agambye nti wasaanye okubaawo okwogerezeganya nga tebannakola kusalawo kwonna. Asabye Kisaka akole ku nsonga y'okusasula abakozi aba 7 Hills abayonja ekibuga. Most of them have been operating
It is coming to 1.5 years, but they have never been paid. Lord Mayor agambye nti bakyalina okusoomozebwa kw'okwegerezeganya nga engeri yokka esobola okufuula Kampala ekifo ekyokukoleramu. For us to have a common agenda, it's a huge challenge, very big one. Actually, the biggest challenge we have is to have that consensus. Brenda Namale yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV. Ate bo abalunzi b'ebyennyanja balaajanidde gavumenti ku bbeeyi y'emmere n'abantu aboonoona obutonde bw'ensi. Bino bibadde Mbale mu nsisinkano ya Ministry y'amazzi n'abalimi. Abalunzi b'ebyennyanja balaajanidde gavumenti olw'ebbeeyi y'emmere yaabyo eri waggulu saakaabo abeefunyiridde okwonoona obutonde bw'ensi. Kimu kyekisinze ku kukolebwa projekiti eno kwe twenyinga abatabula emmere y'ebyennyanja olaba nti ekinnya kikula mangu ekifo mu bipundi. Babyogeredde Mbale mu nsinkano yaabwe n'abakungu okuva Ministry y'amazzi n'obutonde ssaako ey'ebyobulimi. Mu kiseera kino ebyennyanja metric ton 200 bye birundibwa mu ggwanga nga gavumenti eruubirira okulaba nga byeyongerako okutuukira ddala kakadde kyongera okutumbula embeera z'abantu. Has a target of 1 million metric tons by the year. It was 2025, actually like 2030. We 700,000 metric tons from the lake fisheries, 1 million tons from aquaculture. Currently, we are still at around 120 metric tons. Akolanga kamisona w'obulunzi bw'ebyennyanja Andrew Aliyo agamba nti gavumenti yatandikawo projekiti eya Farm Income Enhancement and Forestry Conservation Program 2 okubangula abantu ku bulimi n'obulunzi obw'omulembe, okugaziya obutale n'ebirala. We need good feeds. We need capacity building, train the people to use knowledge on how to manage the fish through feed, water quality, and so on. We need the markets, the things, the potentials we have. We have to take advantage of that to meet that rising demand. Hajira Namagogo omubaka wa President Butaleja yakiikiridde omuwandiisi w'enkalakalira mu Ministry y'amazzi n'obutonde ategeezezza nti projekiti eno eyambye nnyo okutumbula embeera z'abantu. Asabye abalimi n'abalunzi okwongera okwetanira ebibiina by'obwegassi. So kati mwena muyingire mu cooperative kibayamba okukolera awamu kubanga agali awamu gegalumenyama. Projekiti eno yakukomekerezebwa mu Juni ow'omwaka ogujja era ng'abantu bangi bagiganyuddwamu. Ate ebitongole okuli UNAIDS, AWAC n'ebirala bisomesezza abasawo b'ekinnansi abeegattira mu kibiina ekya Uganda n'eddagala lyayo n'obuwangwa bwaffe ku ngeri y'okwetangiramu obulwadde bw'Ebola n'akawuka akaleeta mukenenya. Babadde ku Community Hall mu Lulezo ne Bwayise mu ggombolola y'e Kawempe ng'abasawo bano bakulembeddwa Sewaya Kiwanuka omuwandiisi waabwe era ng'abakuutidde okusigala nga bakwataganira wamu ne Ministry y'ebyobulamu ate bakozese bulungi obutabo bubaweereddwa. Kubenga tusomesa abantu bategeere Ebola ono oyinza mwetangira otya omwono otya. Era abasawo abo tubawadde akatabo ako nno omulamu gwako gwe kuba nti ke bagenda osindikirako omuntu gwe yeekengedde okuba omulwadde. James Lulakulembeddemu okusomesa awadde abasawo obukodyo ku bye balina okugoberera okulaba nga beetaasa ku bulwadde buno n'abalwadde baabwe. Kiraga nti ebitundu nga 8 ku bulwadde obupya obubeera buzeewo abantu bonna basooka genda wa musawo wa kinnansi. So n'okwongera okumanya obubonero obw'omuntu oyo alina Ebola bufaanana butya tubasomese babutegeere. Kibayambe nti singa omuntu abazze ewuwe alina watandikira. Nebaliza nawo Minisitule y'ebyobulamu n'ekibiina ekitwala abasawo ab'ekinnansi mu ggwanga lino okuba nga akyabakumaakuma ne bafulumyayo akatabo kamu. Baweereddwa obuuma obupima ebbugumu ly'omubiri, sabbuuni anaaba engalo, obuzindalo kwe bagenda okusomeseza abantu ku ndwadde n'ebirala. Josephine Lunkuse ne Maria Nantumbwe be bakusakidde eggulire lino. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye nkya kutwalira ddala mu maaso n'amawulire gaffe agabuutikidde. Oh, Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.
tosima ku Bukedde TV. Wansiba mukuwa obulungi bwo bwansiba mukuwa obondanga lujegere empisa zo zansiba lujegere. Bampita muheereza Victor Hills badde noonya omukazi ali machuwa nga alina ku ssente saagala mwavu. Wasimba ne kiroga kasukaali walunga ne kanoga otukulanga emboola eyamyuka omutali kiragala. Njagala ng'aliho nnyo mukuumulako katweyongereyo n'amawulire gaffe. Viika General w'essaza ekkulu erya Kampala Musenyoli Charles Kasibante akuutidde abantu badduukirire abali mu bwetaavu mu kiseera kino eky'amazaalibwa. Bino abyogeredde ku Ekereziya eya St. Charles Lwanga Muyenga ewategekeddwa okujagulizaako abakadde. Viika General w'essaza ekkulu erya Kampala Musenyoli Charles Kasibante akubiriza abantu okudduukirira abali mu bwetaavu mu kiseera kino nga lumunyesu ng'amazaalibwa nga Yesu Kristo abadde akulembedde mu misa y'abakadde ku Ekereziya ya St. Charles Lwanga Muyenga ng'eno yateekeddwa aba St. Gideon okujagulizaako abakadde okutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristo. Abaavu be baganda baffe be bannyinaffe mu bitundu mwe tubeera era kikulu nnyo ffenna okuba n'omutima nga guno. Akuutidde abakadde okukomya okwekubagiza n'okwemalamu amanyi wabula bawulirize abalabirira. Bwe bakugamba nti lya kamere lyako toterebuka bwe oga nti yimuka tutambuleko ng'otambula kuba omirimu obutuuse nnyo okukola ki okwamu amaanyi. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bakadde Dominic Dudu Mafaabi ategeeza nga gavumenti beteddewo akakiiko ak'enjala akagenda okuyamba ku bakadde bonna abasibe bagobebwa ku ttaka. Tubafunire abamuzungu kye bagamba nti pro bono legal services, service eya bwereere, tulabe nti tubayamba era ne minisita wa lands naye abenti abiyingiramu. Atwala ekitongole ky'obukatoliki ekirwanirira emirembe Kisante Gideon Dorothy Musinguzi ategeeza nga emisa eno bwegendeddwa mu kusembiza abantu abatalina waakubeera. Okuteeka akamwenyumwenyu ku bakadde, okuteeka akamwenyumwenyu ku baana b'oku nguudo, okuteeka akamwenyumwenyu kwabo abawulira nga ensi yabakoowa. Olwo abakadde bano babagabudde baabano okuva Miriam Christian Covenant Ministries nga bakoze emikolo egy'amazaalibwa. Jeremiah chapter 33 verse 3 says, "Call unto me and I shall answer. I bring good news and great joy to the people in the town of David." Basomera ebyawandiikira mu Bayibuli nga nezimu ku nnyimba zibayimbye mwe mubadde zakatudde zikyamudde abantu. Reverend Kalya Mukitunzi nga masumba omukulu ategeeza nti bagenda kukozesa ekiseera kino ekisigaddeyo okumalako omwaka okusabira eggwanga. Nga bakola kye bayita Christmas cantata otuteeka mu mood ey'okuyingira mu nnaku z'amazaalibwa. Njagala kutegeeza ate eyo nga tuvuddeyo minisitule y'ebyenjigiriza ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyemikono ki Technical Vocational Education and Training etandiseewo enkolagana n'abakugu mu kutendekebwa kw'abayizi okulaba nga bassaawo obukiiko obutuumiddwa think tank. Minisitule y'ebyenjigiriza ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyemikono ki Technical Vocational Education and Training etandiseeyo enkolagana n'abakugu mu kutendekebwa kw'abayizi okussaawo obukiiko ziyite think tanks obugenda okulowoolezanga n'okuwabulakuwa ebyemikono gye birina okulaga. Bano babadde ku woteeri ya Africana mu Kampala nga bakulembeddwamu Commissioner wa TVET Loy Muhwezi. Ne bw'obaleeta awantu wamu nga wano owulira ndowooza zaabwe n'otegeera tulagawa, then basomye batambudde batunudde ensi endala zikola zita ebyemikono. So twagala tubijje ku mutindo tukyuse endowooza. Abantu abasinga tebamanyi TVET, balowooza vocational education. Ono agamba gye batandikira nga beebuuza ku bagaba emirimu obukugu bwe beetaaga nga kati baagala n'abatendeka abayizi batuulengamu okusitula omutindo. Tubadde tetunnalowooza nnyo na bano ababasomesa, kubanga bwe baba tebabasomeseza oba tebabakulaakulanyiza bulungi, then kye twagala tekigenda okujja. But also
bebamu abakugu kati boolabye wano bebamu ku bakugu be tulina mu Uganda abakuguka dda. Agamba waliwo embeera ebadde emeruseewo nga bamu balowooza nti omwana olumutuusa mu ttendekero nga kiwedde wabula nga amatendekero tegalina kulungamya kutuufu. Uganda ayeetaaga ebyemikono ebikole ki ebirungi. Omu ku bagenda okubeera ku bukiiko buno Dr. Mukasa John Dungu Kafuluma omukugu mu by'okukanika agambye nti omuwendo gw'abaana gwetaaga okutandikirako. How many engines are we going to have? Of training abantu 10 oba 6. Even if you have 10 engineers, you are only one teacher. So if the government can think around that, there are very many students, therefore have about 3 teachers. Chobe Dennis yakusakidde gule eno ku lwa Bukedde TV. Ate ye minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja alagidde abeenyigira mu kubba ettaka lya famire y'omugenzi Ediriisa Kyakulagira bakwatibwe. Ettaka erikaanirwa liwerako hectares 438 ng'omugenzi Ediriisa Kyakulagira yaligula mu 1986 n'atandika okulibeerako mu 1989. Kyokka abafamire ya Kyakulagira bagamba nti kyabewunyisa nga 28/3/2022 Kagoro James, Mateka Fred, Magaga Moses, Kayondo Moses n'abalala ne bagenda ekiro ne beerimbika ku ttaka eryo. Minisita omubeezi ow'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja okuyingira mu nsonga zino kiddiridde enkaayana ezimaze ebbanga ku ttaka lino nga n'ebintu bingi ebizze byonoonebwa olw'enkaayana. Minisita Mayanja agenze ettaka gye lisangibwa ku kyalo Nakabalala mu ggombolola y'Ekyekumbya mu disitulikiti y'Ekiboga ng'aliwamu ne RDC Mariam Nalubega Seguya, omubaka wa Kiboga West Mutumba Abdu amyuka RDC Mathias Lutwama ne ssente wa disitulikiti Kalunda wava mu Nonsiiro. Alifunadde emyaka 30 agayise n'alibeerako. Records bwe zitulaga n'otwala ekintu eki ky'omanyidde ddala nti si kikyo n'oga nti nze nja kukitwala ekifuba. Ate bwe ngenda okuwulira endowooza ezaali wano netandika okwebuuza ate ettaka lyakyusizza ddi emikono. Siri looya, simanyi nnyo by'amataka, kakati olwaleero amazima lwe gagenda okukola ki? Tulabe obwannannyini obutuufu bwani. Ye RDC Nalubega Seguya n'amyuka RDC Lutwama Mathias olukongolo lw'emivuyo gyonna balutadde ku District Land Board kubanga baagaba ettaka kyokka nga kuliko omuntu aliko era ne bakakasa nti baafuna ebiwandiiko bya famire ya Kyakulagira ebiraga obwannannyini bw'ettaka lino naye oludda lwa Kagolo terwabawa biwandiiko. Tetugamba buli omu atuwe ku biwandiiko bye. Famire ya Haji Kyakulagira yatuwa ku biwandiiko byayo era ffenna tulabirabako. Famire y'omwami Kagolo tebatuwa biwandiiko nga batugamba balooya. Balidde mu ttama ne bategeeza nti ekyayisiza NRM mu Uganda Bobbi Bwattaka. Abantu bakaba kye bayita District Land Board. Naye nga ddala abantu abaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza lwaki babonaabona nga olw'abantu abatono mu District Land Board lwaki nimbye? N'olwekyo ndagira kaakati ti District Land Board y'Ekiboga eri suspended eyimiriziddwa. Minisita Mayanja asomesezza abatuuze amateeka agakwata ku ttaka era okusinziira ku biwandiiko ebimuweereddwa okuli ekyapa ne risiti z'okusasula agambye nti nannyini omutuufu ye Kyakulagira ng'ono ayimirizza olukiiko lwa District Land Board. Ne babakwata ne babateeka batuddiza ettaka lyaffe mu kaseera kyakazi wataliwo nga ettaka lyeryamu ekisalimu naye njagala kwebaza gavumenti, njagala kwebaza minisita Mayanja. Jimese Mugabi yakusakidde gule ino ku lwa Bukedde TV. Ebale nnyo Jimese Mugabi. Ate mu mawulire amalala ge tulina, gavumenti ya Jordan ezzeemu nekkiriza bannayuganda okugendayo okukuba ekyeyo. Byonna birambuluddwa ambasada Abe Walusimbi eri bannamawulire. Baali bagaddewo Jordan ne Uganda baali bagaddewo okulaba nti especially batwala bannayuganda okugenda okukolerayo ekyeyo. Naye kati njagala kubaulira amawulire amalungi nti gavumenti ya Jordan bwe twabaddeyo twasinkanye ne minisita owa Labour owa Jordan Honorable Al-Hadid ne officials baabwe bonna n'aba foreign affairs ne tukkiriziganya nabo era baguddewo abantu kubanga bagenda
era nga twafunye n'abalala balina emirimu egy'abalenzi kuba libadde ly'abawala bokka naye nga twafunye n'emirimu egigenda okuba nga gy'abalenzi kubanga ekyaliko okulaba nti bonna waliwo obutategeeragana oludda lwa Uganda kyaliko human rights nga abantu tebasasulwa lwana awezi nga nnyingi abantu babadduka mu mayumba gye bakolera oludda lwa Jordan nga abe Jordan bo balina nabo ki nga bagamba abantu bajjanga naye nga balina ebibaluwa nga byonna bijingirire naddala ebyamalwaliro nga bijingirire delegation egenda kujja eya Ministry ya Labour ejje wano sinkanire Ministry yaffe the line Ministry eya Gender, Labour and Social Development ne Ministry y'ebyobulamu eya Health bajje balondemu medical clinics oba hospitals zibagenda okulaba nti ziba zeesize zibakolere oba zibanda wamu babenga ddala babikola online kubanga online kizibu okufeekinga ekintu ekipapula. Tugenda kuddamu tuwummulemu naye nkujjukiza nti tukyalinayo akanyomero kaffe ak'ensiitaano y'abakirimaanyi. Yesu Kristo ye yamukyamya walayira okundabirira buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Miss Bukedde. You take my breath away. Oh no. Kale munyumisa mwebale naye sibyetaaga abawe kutuleza wabazadde. Era nga programu ekulagiddwa ku Sunday eddamu okulagibwa ku Lwomukaaga wiiki eddako okuva essaawa 11 okutuuka 12 ez'olweggulo. Eno ya Miss Mr. Bukedde Season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo.